lugenda kubeera lwakuna wiiki ejja. Ennaku z'omwezi zigenda kubeera 15. Obudde bugenda kubeera bulungi. Bannayuganda bagenda kusimba ennyiriri ogenda okulonda omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bagenda kuba basalawo ani agenda okuba leetera obukulembeze obugenda okukyusa obulamu bwabwe n'okuteeka kasente mu nsawo zaabwe. Mpulirizaamu katono wabula kambeko byenkujjukiza nyamba otambuze vidiyo eno tuke muli kasonda ka Uganda. Tugenda genda tuuka olwokuna lwa wiiki ejja okukola okusalawo okusinga okuba okukulu nga tulonda omwagala w'abangi ebitundu 4 ku buli 10 eba bannayuganda nga bamaama abagenda amalwaliro ga gavumenti okuzaala bakyasula ku ttaka olw'ensonga teriyo bitanda bimala kwe basobola kwebaka, nga bannaffe abagenda amalwaliro ga gavumenti okukimayo just to Panado okuweweeza ku bulwadde bitundu 4 ku buli 10 mu lwaliro ga gavumenti tegasobola ku affordinga kuwa bannansi Panado. Kikafuwe kidde wala mu family yo mulemo okubeeramu omulwadde wa kansa nga Cancer Institute oba bannaffe abalwadde ba kansa bakyasula ku ttaka malwaliro ga gavumenti. Kyakubiri nga gavumenti eri mu busobozi yadde okubagulira painkillers okuweweeza ku bulumi. Mpulirizaamu ekyo kiva ku ki? Nzikiriza nkutemeretemere ebintu bibakufuulira nti bizibu mbizze mu lulimi lw'osinga okutegeera ne mu numbers ezitegeerekeka. Nzikiriza nkutunuze ku waleti ensawo y'eggwanga ssente mmeka ezigirimu na baagitemaatema batya naawe ombuulire oba ddala senga tulonda His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oyina kyogenda okusuubira myaka 5 egiddako. Ensawo y'eggwanga gy'osobola okuyita waleti obudde buno etambuliramu trillions 72 n'obutundundu 37 eza Uganda. Eyo ye waleti ya Uganda. Wabula ebbanja eribangibwa ku waleti eyo eya Uganda ery'omunda ly'osobola okuyita abaawola Uganda ewaka domestic debt eyimiridde ku busiriivu 10.3 10.03 trillions ye 13% ku ssente eziri ku waleti y'eggwanga. Ate ebbanja eritubangibwa abo abaawola Uganda okuva wabweru oba ezo ssente ze tugenda okusasula kwabo abatuwola okuva wabweru okuva ku nsawo y'eggwanga eya 72.37 trillion tugenda kubasasula obusiriivu 11 n'obutundutundu 33 byebitundu 15 n'obutundu 9 ku waleti ey'eggwanga. Naye nzikiriza nkujjukize nti ate bw'ogatta omuwendo gwa ssente ezitubangibwa okuva wabweru wa Uganda ate ezo zo ziri trillions 55 n'obuwumbi 9. Njagala tugende mpola. Ate bw'ogatta ssente ezitubangibwa ewaka wano bano bannina banka aba treasury bond Uganda ng'eggwanga bagibanja trillions 6 n'obuwumbi 3. Omugatte gw'ezo ssente ezitubangibwa Uganda all around ze trillions 10 n'okugenda mu maaso. Wabula nkutunuza ku nsawo ya ggwanga bwe tugendako mu ssente ze tugenda okusasulako external debt repayment okusasula ku ssente ezo ezitubangibwa ebbanja oddisasulako tugenda ddisasulako trillions 4 n'obuwumbi 9 n'obukadde 9 ye 6.9%. Ate bw'ogenda kasente ke tugenda okusasula kwabo abatubanja gy'osobola okuyita domestic debt repayment okusasula ku bbanja eritubangibwa abo abatubanja okuva mu ggwanga lyaffe erya Uganda munda bo tugenda bbawako just obuwumbi 4 n'obukadde 9 ye 0.7% okuva mu ssente ze tulina mu nsawo y'eggwanga eza 72.37 trillions. Bwe tugendako mu kyosobola okuyita domestic arrears okusasulako kuba abo banateeka kasente mu bondi tugenda kubawa trillion 1 n'obuwumbi 4 ye 1.9% okuva ku waleti y'eggwanga. Kitegeeza bw'ogatta omugatte gwa ssente ze tugenda okusasulira just ku bbanja all around eriri domestic refinancing okuddamu okusasulako kwabo n'okusasula interest za ssente ezitubangibwa bajeti y'eggwanga ya trillions 72 n'obutundu 37 gijjeko trillions 27 n'obutundu 72 nga ze tugenda okuteeka ku bbanja lyokka.
kitegeeza 38.3% eziri mu nsawo y'eggwanga tugenda ziteeka ku mabanja. Kamutwaleko mu sente mmeka ze twateeka ku byobulamu okuva mu nsawo y'eggwanga. Health sector ebyobulamu ate byo mwana tutwabiwa trillions 5 n'obutundu 87 ebyobulamu mu ggwanga lyonna. Naye kankujjukize nti ate sente ze tugenda okusasula ku domestic debt ziri mu trillion 10 bw'ogattako interest amagoba g'ezo sente ezatuwoolebwa ku domestic debt ku bbanja litubangibwa munda mu Uganda ne wabweru. Ezo sente ate zo ziri mu trillion 11 n'obutundu 13. Bw'ogatta ebyenjigiriza okuva ku nsawo y'eggwanga twabipulaningira trillions 5. Social protection nga mwe muli sente gwe Museveni zakusuubiza ghetto youth simanyanga bino operation wealth creation sente zigenda mu bakadde mu programu zonna ate zo just bazibalira obuwumbi 8+ mu bufunze. Bw'ogatta sente ze tugenda okuteeka ku bbanja okusasulako kwabo abatumanja munda okusasula amagoba ga sente ezo ezitubangibwa munda mu Uganda ne wabweru wa Uganda zisinga sente ze twabudgetinga ku byobulamu by'Abannayuganda bonna ku byenjigiriza bya Uganda byonna ne ku sente ze tugenda okuteeka mu social program mu bavubuka ne mu bakadde n'abasigadde n'abakyala. Kino nno kitegeeza ku sente zisigaddewo ekisinga okwewuunyisa gye bayita security y'eggwanga ate yo bagiwa trillions 9 n'obuwumbi 9 ebyenjigiriza ne babiwa trillions 5 ebyobulamu ne babiwa trillions 5 n'obutundu 87. Kino kitegeeza omugatte gwa social development yonna enkulaakulana y'eggwanga yonna eri ku trillions 29 n'obukadde 5 kyokka ate omugatte gwa sente zonna ze tugenda okuteeka mu kusasula amabanja tutunulidde trillions 27 n'obutundu 72. Nzikiriza nga video egwa nkutemere wawe tugenda okujja sente zino ezinasasula ku bbanja. Okusinziira ku Minister wa Finance, domestic revenue sente Uganda zegenda osobola okusolooza mu financial ya eno yonna egenda sobola solooza trillions 37 n'obukadde n'obuwumbi nga 5 okuva mu musolo ne sente ezitali za mu musolo. Teweerabira ebbanja lyokka erya Uganda ng'oligassebwa mu lyonna liri ku trillions 116. Ate nga mu financial yeno ebbanja lyokka eriri ku wallet y'eggwanga likwata ebitundu 38 n'obutundu 3 ku 100. Ekitegeeza sente zonna ze tugenda solooza mu revenue yenna mu misolo ogatteko ne sente zigenda okutuweebwa buweebwa tezimala kusasula oba covering up gap ya sente ze tugenda kukwata okuva ku nsawo y'eggwanga okugezaako sasula sente ezitubangibwa. Bw'otunuulira domestic borrowing ezo zigenda okwewolebwa okuddera okusasula ebirala tutunuulidde obusiriivu 11 n'obuwumbi 4. Domestic refinancing okuzzaayo ku sente ezitubangibwa munda bwe busiriivu 10 bwe nagambye. External refinancing okuddamu oba external financing okuddamu okusobola okufuna sente okukavalinga gap kuba Uganda terina sente zonna tuli bakuzeewola busiriivu 11. Kati njagala ombuulire gwali eyo Uganda egenda kukulaakulana etya nga sente eziteekebwa mu bikulaakulanya Uganda ntono nnyo ku sente zetukozesa okusasula amabanja. Mu bufunze ffe twewola kusasula batubanja tetwewola ku investinga mu ggwanga lyatwe lya Uganda. Bakugamba ogenda kukuuma gains mu myaka 5 egiddako ogenda kuba okuuma ki nga sente ze beewola ziriwo kusasula ezo ze beewola. Uganda bwetyo bwetambula nga n'ekisinga okuluma omukulembeze gwe gwayita omukulembeze wo Kaguta Kiwalaata asaasaanya bilioni 3 buli lunaku kyokka nga ate sente ezitubangibwa ebbanja lituli mu bulago ng'eggwanga. Londa Kyagulanyi Ssentamu nga 15 olwokuna lwa wiiki ejja tutuuse Uganda. Woolani ekomye wano.